mu malwaliro gonna ne tukola kyonna nga bwe ne tutuuka ekiseera nga okoze ky'osobola kati n'otunula butunuzi. Naye twagala okwebaza Katonda olwa Daddy. Actually namuleeta wano, Daddy abadde amusabira. Abantu bangi nnyo abayimiridde ku lwa muzeeyi, abasinga tebakimanyaako, naye abakimanyaako bayimiridde ne tusaba. Katonda najja n'ayogera naffe ebigambo bingi, n'agamba agenda muwonya. Naye nga Mukama ayogera naye ng'ate embeera nga tefaanana kigambo. Naye ne tukkiriza Katonda. Naye tuli wano okwebaza Katonda kubanga Mukama yamala n'atuukiriza ekigambo kye. Muzeeyi kati mulamu era naye azze okwebaza Katonda. Mukama abawe nnyo omukisa. Kanyimbeko akatundu kamu kokka katono bwe kati Daddy ansonyiwe. Asobola Yesu asobola, asobola Yesu asobola, Katonda w'abalina emibiri tewali kimulema asobola. Nga bwe mutulaba wano, ono Musumba Vicky Kintu ava mu nze. Ate mu bw'omwoyo nze Daddy wa Musumba Vicky Kintu n'enva mu ye. Ye yankwata n'anzija mu kyalo gye mbeera e Busoga n'agamba nti Katonda akuyita. Era n'endokoka ku lwa Musumba Vicky nga nkimyeyo n'andeeta ewa Daddy Tom. Daddy Tom nkwebaza olw'okundaga Katonda. Nzija kwogerako abaana abatontono be mbadde nabo mu kuyimirira nange olw'ekirwadde kye mbadde nakyo. Musumba Tom nga ye mukulembeze abadde n'abaana wano abayimiridde nange, Musumba Vicky Kintu, Musumba Christine, Musumba Sekisaka n'abasumba abalala besobodde kwatula mannya babadde bayimirira nange ku lw'okunsabira nga bali wamu n'ekkanisa eno yonna nga be bamwe nga bali wamu n'ekkanisa ya Musumba Sekisaka era nga bali wamu n'ekyoto kya Musumba Vicky Kintu. Nebaza olw'obuweereza olw'abaana ba Katonda bwe bagenze bakola nga bali wamu nange nga bannyamba nga bandabirira. Katonda ntaddeko favor mu basumba, mu baweereza aba buli ngeri, mu bayimbi, mu beegayirizi, mu bakadde b'ekkanisa bonna. Katonda ntaddeko favor buli omu ng'ali wamu nange ng'ayimiridde nange. Mukama yeebazibwe. Bannange sijja kwogera bigambo bingi, naye munsabire Mukama anziriza amaanyi nga bwe yamponywa kansa.
anzirize n'ennyama kuba ye nannyini nnyama. Kinkoze bulungi okujja mu sheepu eno ne mulaba nali musajja munene naye obulwadde bwa kansa bubadde bundidde bumazeewo. Naye neebaza ekisa kya Mukama mbabuulira mu butongole nti kansa yagenze. Musumba Kabuye ye yasooka okunsabira wano, Musumba Sekisaka n'ansabira, Dadi n'akola omulimu obutakoowa nga nsabira emisana n'ekiro. Neebaza abasumba mwenna nga sireseeyo n'omu. Neebaza abayimbi mwenna. Neebaza abakadde b'ekkanisa mwenna. Neebaza abeegayirizi mwenna. Mwagale Katonda n'omutima gwammwe gwonna. Nasooka nenzija wano nendwala kansa y'omwoyo. Era taata n'atwala omutaawaana n'ampanga motoka ye okuntwala mu ddwaliro n'awangayo ssente. Naye bwe nawona ekirwadde ekyo wayiseewo emyaka 7 nga sirina kansa oyo. Naye olw'obutakomawo ng'abasajja 10 bwe baali abagenge, kyakomyawo kansa omwezi gw'okuna. Annumye n'emutegeera n'emanya Yobu bwe yali. Amiina. Naye tetukkirizanga kubeera nga Yobu bwe yali kuba nze nakiraba. Eky'omukisa omulungi Katonda abadde ajja n'ayogera nange mu birooto. Mukama yeebazibwe. Neebaza mwannyinaze ono ye maama wange kati. Ayimiridde nange mu mbeera embi. Ebadde embi ddala. Wakuba omuntu tosobola agikumiikiriza. Era ayimiridde nange. Mwannyinaze weebale. Neebaza Musumba Viki Kintu. Mu butuufu ayimiridde nange. Ng'ali wamu ne gurupu ye mwennyini agimanyi gy'abadde akola nayo. Yattako baganda be ne bannyina. Abaana babadde wamu naye nga bali kimu naye. Ne gurupu yonna ey'amaanyi, kanisa ezo zembaze nga zikola omulimu. Kaneerekereze. Neebaza bakodimi bange abayimiridde nange. Neebazzukulu bange. Taata weebale olw'omulimu omunene gw'okola. Singa toba kuba ggwe kubeera wano, abo bonna tebaaliyimiridde nange. Ndabira maama. Ssebo taata, Mukama mwennyini yankwatako nanjigiriza ekyokukola nti weebazanga ng'omugenga oli omu eyakomawo. Olwaleero taata nziza okwebaza. Olw'ekisa kya Mukama ffenna tujje nga twebaze nga waliwo Mukama kyatuwadde. Dadi weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama abawe omukisa. Mukama yeebazibwe nnyo.
mbadde nina messages zentera okusharingako ne Daddy ansabe nzogereko. Muzeeyi mu bulwadde bwe Mukama abadde ayogera naye nnyo. Nga tusaba n'ayogera naye. Olunaku lumu yaŋŋamba kati nze nga buli ku makya nga ngenda ne mubuuza waloose ki. Kati nga bwambuulira eno n'ensaba. Ne mbuulirako ne bannange ne tusaba. Naye olunaku lumu yaloota ekirooto nga apple ezze. Yali watermelon. N'aŋŋamba watermelon yazze ng'eriko eriiso limu. Naye watermelon eri ne ŋŋamba nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Waliwo ekiyinza okunnema. Naye walootera ekirooto ekyo kati ng'ali down nga takyasobola kufuluma ng'asiiba mu kitanda asuula mu kitanda. Embeera nga si nnungi. Kati lunaku lumu ne ntuulako naye. Nangezaako okwogera naye ne mugamba muzeeyi njagala owummulire mu Mukama. Funa emirembe. Naye nga si byangu. Lunaku olwo n'agamba mwana wange okuwummula sigaanye naye obulumi. Gamba kituufu obulumi bwe buli. Naye bwe tuba twagala Katonda atuyambe twetaaga omutima. Ne bw'omugamba ebigambo ebyo Mukama n'aba mwesigwa. Ekiro ekyo n'aloota ekirooto. N'aŋŋamba omusajja azze byeru. N'aŋŋamba bakubanja ebintu bisatu. Emirembe, okuwummula, oba nakyo ekirala. Yogedde naye ku makya. Omusajja n'ajja n'amugamba nti ebyo bye bakubanja. N'okusonyiwa. N'aŋŋamba bakugambye bakubanja okusonyiwa, emirembe n'okuwummula. Wakati mu bulumi. Kati nekinkola bulungi kubanga kati namanya nti era Katonda ayogedde byenjogedde. Naye ndooza ekirooto ekyasembayo Mukama alyoka amusumulule. Yaŋŋamba nti yaloota ekirooto ng'abasajja bazze bangi ne bamwetooloola we yali. Naye nga buli omu alina kyakutte, akutte magalo, akutte ekiso, akutte ki. Ne bamubuuza oyagala tukolere ki? Ebbanga eryo lyonna lye nkugamba okuva lwe yajja ogwokuna ng'ayina katheta. Naye katheta eri yatuuka ekiseera ne bamusala wano ku lubuto nga kati tekyasobola kuyita mu normal passage, ne basala wano ku lubuto kati ate nayo ng'emuluma. N'abagamba abasajja munzije mu katheta. Bannange ndooza waayita ennaku nga 3 nali nsuze ku lusozi. Nenda okudda awaka n'aŋŋamba Mukama yansumuludde. Mpulira kati nfuyisa bulungi, mpulira siina bulumi, mpulira kwegambanga buli kimu kyonna. Muzeeyi bw'atyo n'atereera ne tuddayo mu ddwaliro ne bamugyamu byonna. Naye okuva awo agenza atereera, twagenda okulaba nga kati asobola okusituka n'atuulako awo, twagenda okulaba nga asobola okuyimirira, twagenda okulaba ennaku zino kati akeera ku road waaka n'atambula ekyalo kyonna. Twebaza nnyo Mukama olw'ekyo. Mukama abatuweere nnyo omukisa.